Yes, mpaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya nembeebaza nembagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga Bagitafaali TV egi. Nkugamba nti comment section bw'eryawo obubaka bumuntire mu comment section ate osigale nga ogifollowinga abali mu ggwanga erya Canada mu Toronto, abali mu kibuga Riyadh mu Saudi Arabia, abali Qatar mu Doha, bagamba nti muli bakabinyi, nammwe abali mu ggwanga lya Uganda mu kibuga ekikulu kye bayita Kampala nammwe mbeebaza nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga. Dr. Jose Chameleon akyaliyo mu ddwaliro naye nga ebintu byongedde okubanga ate bitawukabutawusi. Jjukira Juliet Zawedde y'omu ku abakola ki abamulambulambulako ono emabegako awo abadde nga atandise okuba nga akuba ku matu naye ate embeera erabika ng'ekoze ki, erabika ng'egenda eddamu okuba nga etabuka. Jjukira n'ensimbi z'eddwaliro ensimbi basaba mpitirivu nnyo. Zawedde bwe yabadde atera okuba nga awaayo ensimbi naye abasawo bagamba bannange zituba banja mpitirivu ge mawulire aga trending akiraga ndowooza biiru eri waggulu mukko nti abasawo bakoze ki bakyagaanye okuba nga bakola ki bamukolako. Bannange si byangu, ebbanga lyamaze mu ddwaliro ggwanvu, amalwaliro ebbanga lyomalamu kyova bakola ki, abamu bagamba waayi omulwadde wange wafunyemu olungubanguba kamutwale ewaka temujja kumpiika biiru. Oyinza oteeka omulwadde n'obutuka okuva nga bakusaba obukadde 50 n'ogamba obukadde 50 bwonna bwaki bannange. Yabadde afudde ne mumuzuukiza kyokka nga bbanga ttono nnyo ate gano amalwaliro ag'ebbeeyi gano. Kyokka ng'omuntu yasikale bamujjanjaba bujjanjabi naye ng'oyinza okugamba obukadde 50 bwe bakusaba nti omuntu yabadde afudde ne bamuzza engulu kukusaba ezo ssente naye nga ajasi kumujjanjaba bujjanjabi. Ebbanga lyaba amazeyo liba ggwanvu, buli lunaku olukya balina engeri gye babalamu biiru. Kale musajjamuko Dr. Jose Chameleon ensimbi biiru kirabika eri waggulu nnyo. Juliet Zawedde bamu ku abakoze ki abadde batera okuba nga bawaayo ensimbi nenduza ensimbi mpitirivu nnyo okutwalizaamu ndowooza era beetagayoko omuyambi omulala n'abakwasaganyizaako. Ate situation si eri awo nti nnungi nti erikkirya. Jjukira munnaye ekintu ekiruma Dr. Jose Chameleon abasawo tebakyogeranga naye nga bagamba nti kiva ku mwenge naye nga tejjukira akenge kakyakanywera ddala, akengeko akyakanywera ddala Dr. Jose Chameleon newankubadde bagamba nti kabulabe eri obulamu bwe binaggweerawa binakomekerawo. Gegamu mawulire aga trending akadde kano kumpi n'embaga ne social media kiraga biiru eri waggulu. Mbagambye nti omuntu ayinza okubeera mu ddwaliro okumala kale omwezi kalogeze gumu naye maama ayinza okuba nga bakusaba obukadde 50 oluusi mukadde 60 kalinga gano amalwaliro gano Chameleon gye bamutwalamu gano ageebunaayira. Oyinza okumpuulirira munnange mbeera bwetyo. Jjukira bamusokeza mu ddwaliro lya wano e Uganda oluvannyuma n'atwalibwa ebweru w'eggwanga nafunyemuko olungubanguba naye kakati ssaawa zino information etambula ate bwetyo bweraga ate biraga nti ate embeera yalitabuka. Ono bayinza n'okumuzza e Uganda olw'ensonga ndowooza bali abasajja ab'obbiiru yaabwe ate yawaggulu nnyo okusinga e Uganda kuba tesaaza ensimbi zibeekubya mpi, ensimbi mpitirivu ze babasaba. Kugambye bakusaba ensimbi n'ogamba bano omuntu wange bamuziza buzangulu abadde yafudde ng'abadde mulamu n'ogamba ezo ensimbi zonna zaaki ate ne bw'otazisasula tebamukwatako bagamba sooka osasule kasiko afu oba bukadde ate notasasula 25 oba sasule ka 3 tumanyi tukubanja 2 sasulako ennyingi tusange nga tukubanja entu nawe tumukoleko. Balekawo sebo n'amateeka ate nga tulina kyakola ng'olina okukola ki ng'olina okuzisasula. Mwongere okubanga mugifollowing Bagitafaali TV gisubscribinga nyiga kadi. Jjukira Chameleon omwenge baagumugaana naye baali bagenda ebweru w'eggwanga mu nnyonyi ate yagenda anywa mbu yanywamuko era kyamuviirako okubanga atabuka. Omwenge gwo yagutamira butamiizi, ali addicted ku mwenge. Omwenge gwamuyingira mu busomyo, gwamuyingira mu misuwa, buli kadde gw'aba alowoozaako naye nga bagamba nti gwamviirako obuzibu. Omwenge ogwo abantu bangi bagunywa nti bamanyi bwalebe gulimu bikemiko. Si kibi okugunywa, eddiini weekukkiriza, eddiini weekukkiriza si kibi okugunywa naye bw'ogunywa ekisuusi guyinza okufuuka obutwa mu mubiri. Abagamba ekintu kyonna kisukka obungi mu mubiri kifuuka butwa
olw'ensonga oba olina okuba omwegendereza ennyo mukozesa ebintu ebinjawulo. Naba example ya mmere. Emmere etuyambako okubeera abalamu n'okutuyambako omubiri gwaffe okuba nga guli active n'okuba nga guli clear. Naye bw'olya ennyingi efuuka obutwa, osobola okulwala. Gye bali abantu abalwala emmere oli bamutwala ne ku kitanda naye nga mmere yamulwazizza, naye nga ate bagamba bw'otalya mmere oba ojja kufa. Ate nga jjukira gy'oba olidde, naye bw'ogira ennyo ekisusse. Kibula Abaganda bagamba nti ekintu kyonna bwe kiyitirira obungi kiba kibi. Abaganda bagamba nti bwe kisuka obungi ekintu kyonna kiba kifuuka kibi. Kina kuba kisaamusaamu. Buli kintu ku nsi kirina okuba ekisaamusaamu. Munange byebyo muzongera kubanga musabira Dr. Jose Chameleon asobola okuba nga ateerera kubanga situation sinoonya akadde kano zaawedde. Nabyeko Fulufinga agamba mbu zaawedde ne Chameleon nti oba beeyagale kubanga aliwo omugambo ogutambula nti wayinza okuba ekigenda mu maaso wakati wa zaawedde ne Dr. Jose Chameleon. Tiwandibaawo omukwano ogw'enjawulo, wandibaawo ekiraavulaavu. Tujjako tubitegeera byonna wano ku Faali TV. Gisubscribinga mbeere bulungi mwera.